Twagala okuddamu okuba wa ebyava mu kubulira enjiri mwezi gwa Maachi lwa nsonga tuli kkanisa ewa embalirira. Mwateekamu ssente nnyingi mu njiri eyaggwa. Era twagenda okubalamu nga enjiri ya guno omwaka omwezi ogwokusatu kkanisa yateekamu obukadde kumpi nga 9 obwa ssente. Miliyoni 6 ezaali mu njiri yasooka eya Maachi, miliyoni zaali nga 3.4 n'omusobyo ezagenda mu medical camp. Kanolwekyo tulina obuvunaanyizibwa okubawa embalirira biki ebyavaamu. Tugenda okumaliza okubulira enjiri omwezi ogwa Maachi nga abantu abaatuukirirwa okuwulira enjiri baali 504. Kwabo abaddayo emitima gyabwe eri Kristo Yesu bali 98. Tukwire Yesu mu ngalo. N'abo abagamba twagala njiri yammwe bali 119. Naye abantu abaalokoka mu mwezi ogwa Maachi bali 134. Twebaze Katonda. Kakati medical camp eyaliwo abantu abajja okufuna obujjanjabi bali 607. Kwabo abaalokoka bali 12. Abazza obulamu bwabwe eri Kristo Yesu bali 3. Abaali baalokoka edda ne bajja okujjanjabibwa mu by'omubiri bali 506. Mukama waffe yeebazibwe. Ne mu kampu eyo waliwo bye twafunamu ebirungi. Ebimu ku byo ekkanisa yaffe yamanyibwa. Bangi baali tebagimanyi nagimanya naye nga tebalina wala nnyo basobola okukola ki? Okugimanya. Era mu ebyo byavaamu ebirala nti twasobola okulaga omukwano gwa Kristo Yesu eri abantu abalala bonna mu kitundu kyaffe. Mulidde obujulizi bw'omuganda waffe Happy, omwana Mukama bwe yamukwatako n'afuna obujjanjabi n'abeera nga abeera bulungi. Era n'enkolagana yaffe n'ebitongole ebirala twebaza Mukama neeyongera ogenda mu maaso, era tumanyi tuno Mukama gy'atuyamba tuzimbe ku ekyo tugende mu maaso mu biseera ebijja mu kubulira enjiri wamu n'okujjanjaba abantu baffe. Naye ate n'abakulembeze mu bitundu LC1 LC2 bonna abo twebaza Mukama nti twasobola okufuna enkolagana eyo wamu nabo okuyamba Komamboga nga ekitundu. Mukama waffe yeebazibwe. Kano kitegeeza nti bwe tugenda maaso mu nkola efaanana bw'eti, bwe tunabanga n'ebivvulo eby'enjiri katugambe tulina abayimbi tugenda kubayita bangi bajja kubanga bajja wano oba katemba oba emizannyo kijja kuba kiba kyangu nnyo okuyita abantu kuba bamanye ekifo kyaffe ate era nga bakyesiga. Mukama waffe yeebazibwe. Mpozzi kino nakyo kankyongereko nti kakati kitegeeza nti omulimu oguddako kaakati okukola follow up oba okuyamba abo abaalokoka okunyweza enjiri gye baawulira oba n'okusabira n'abo abaagivvoola abataagisaamu kitiibwa. Tubasabira Mukama abayambe babeere nga bakkiriza nabo enjiri kubanga Yesu yagamba ye kkubo n'amazima n'obulamu, era n'agamba nti yajja eri Kitange kujja kungayise mu nze kuba ye kkubo lye tuyina. Kati n'olwekyo tulina okukola discipleship classes oba okubawagala okukula mu bya Kristo Yesu era wamu n'okuba nti babatizibwa. Sande yaggwa nabagamba nti bw'obeera nga bakkiriza Kristo naye nga toyetanga mu bibiina bino ebyokuba nti n'owagalibwa mu bulokozi bwo weewandiise tulina okutandika ebibiina bino oba okuyigiriza kuno. Era n'oba nga tubatizibwa nga mazzi amangi tulina wano ekidiba kyaffe kiri wano bwe tubatiriza wano wennyini tuteekateeka olunaku olwo olulungi ffenna abatalaba kubatizibwa tunnyikibwe mu mazzi amangi nga Yesu Kristo bwe yatulagira okukola. Ne kino kankiyiseewo nti njagala nnyo okwebaza kanisa ya GFM. Mwebale nnyo wiikendi ewedde okubeera nti mutambudde wamu n'owooluganda Dennis n'omukyala Fiona Opoka omwana waabwe yali mu ddwaliro e Mulago. Amazima gali bwe gati senga teyali Katonda omwana Benjamin yandibadde mufu. Yali ku ssomero kirabika
olwo kyeyali oba yali kabalagala oba bazita boolo oba yali bwennyanja tumanyi naye kati boolo zeyali ezo nga zaali zirina obutwa bacterial infection mu Luganda bubeera buto right obuwuka mwalimu obuwuka nga bungi era omwana oyo yatya ku lugwanyu nnyo naye twebaza Katonda nga tuyita mu basawo mukyala wange bamanyi ne betutamanyi ne bayamba omwana n'agenda emulago era bakyaliyo naye nga twebaza Mukama tulipoota okuva gye twafunye olunaku olwajjo ffe twaliyo ku lunaku lwakutaano naye lipoota eyajjo nga bagamba omwana andise okudda engulu okuba nga atereera nammwe abawaddeyo ku mutimbagano gwaffe mwebale nnyo okuwaayo twongere okulaga okwagala era tubeere nga tutumira n'oluganda opoka omwami n'omukyala wamu nga bajenjuma omwana waabwe era Mukama tuwaza nti ekkanisa yaffe twagala kuba nga tufaayo eri buli omu ku ffe alina ekizibu oba byonna sigamba tusende bwe ziringi ziri awo teziriiwo naye twewaayo obuweewe ntugamba akatono ke tulina tukagabane era wiiki ewedde waliwo omukyala yajja wano oba mukyamujjukira bamuyita Lizi ennyo ligenze olwenyi yajja ng'afiiddwa muganda we nga talina matambula biki katwambye omwana we omulala motoka yamukuba emukono kati omukazi atula n'omulambo alina ogutwala ettolero gye babeera nga talina kyakukola n'atukubira essimu era abasoma tulula mu bingi mutusabire kubanga biba bizito okwata kino n'okwata kino n'ozitowererwa naye Mukama n'atuyamba ntuweereza akasente ne batambuza omulambo okuva emukono ne bamutwala ettolero era omwana bamuziise emotoka yamukuba nga alina emyaka 11 nga bamuyita muwanguzi era n'agenda mu ggulu naye Mukama tumwebaza nti yatuwa obugabiriza obwo okwemirira n'owoluganda Elizabeth amiina Mukama waffe yeebazibwe wiiki yonna ewedde Mukama ayogera nange ensonga gingenda okwogerako ennaku olwaleero sino lwaki Mukama yagindeetera naye yabadde nga agireeta n'agikomyawo n'agizaayo era olwaleero yeeyo enjiri gye tugenda okuwulira amakya gana ag'olwaleero nja kusaba gyeyo bayibuli yeeyo kandabe ku bayibuli zaffe olunaku olwaleero nabagamba nti kanisa yaffe si yabalambuzi nti ozze kulambula tujja kuyiga n'olwekyo bayibuli ebeera nkulu nnyo Mukama yeebazibwe tusabe Mukama tukwebaza nti otuwadde omwaganyo olunaku olwaleero kuli ekigambo kyo era Mukama tulina bayibuli mu ngalo zaffe batugamba nti Mukama ekigambo kino tukiwulire bulungi olunaku olwaleero era kyo tubeere ntino kitukyusa mu bulamu bwaffe era Mukama tusaba nti ekigambo kino kibeere emitima gyaffe nga tuli bagagga mu kigambo kya Katonda otubeera bagagga mu kigambo kya Katonda tubeera bagagga ne mu bintu ebirala byonna era Mukama tusaba nti nno ekigambo ky'olwaleero kiwa omukisa ebeere emmere ennungi ey'omwoyo eri buli omu agenda ogiwulira abo abali wano olwaleero nabo Mukama ali ku mitimbagano yonna gye bali Mukama tukwebaza onyera kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu mwe tusabidde amiina olunaku olwaleero njogera ku mutwe gwe nayise nti amaanyi mu kugumiikiriza wamu n'okulindirira amaanyi agali mu kugumiikiriza wamu n'okulindirira obudde obwa Mukama ensonga eno ey'okubeera abagumiikiriza wamu n'okulindirira Katonda waffe si nnyangu ffenna wadde wakalokoka oba walokoka dda ebiseera ebisinga obungi ffenna twagala kaggwerawo si njogera olwali ennaku zino kakola ki kaggwerawo awo era ennaku zino bw'ofuna omukozi okukolera oba agenda ku ssaawa oba agenda kukola ki abuuza ziri ku mmeeza bannange si bwe kiri zaabuliwo ensonga ey'okulindirira n'obugumiikiriza Mukama yagala tugikwate era obulamu bwaffe era ebigendererwa mu ssomo lino olwaleero biringa bya mirundi ebiri ekisookera ddala kwe kutuzzaamu amaanyi ng'abakkiriza mu Kristo Yesu okubeera n'ekibala ekirindirira
Doreen ni Israel balindiridde emyaka emeka 4 5 7 mulira abooluganda emeka 7 nga bagamba tulindirire paka twakola ekituufu tebakunjubulako ekyo nkakasa tulabe obukinabeera badde bakola ki balindirira n'obugumiikiriza obungi ennyo era Mukama ng'ayagala muli n'essomo okutujjukiza nti tulina n'okulindirira si bino bye twagala ku nsi kuno byokka naye n'okulindirira okujja kwa Kristo Yesu oba obulamu obutaggwaawo. Kati Mukama atugamba nti gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abayina embala eyo oba ekibala ekyo ekyokulindirira. Nga bwe mbagambye tuli mu biseera oba mu biro nga buli kimu kya mangu mangu. Asika kabalagala omumala ddi omusiika tumulye. Gwe yafumbye emmere ogijjula ddi tugirye kaakano. Ye gwe ozaala ddi n'omubuuza naazaala mu nkoko. Abantu tebalina bugumiikiriza baagala kagwirawo naye nga Mukama ayagala embala eno tubeere nayo. Bw'omala okukkiriza ku Yesu Kristo omulokozi wo tubeera bubeezaawo. Tulina okulindirira Katonda ne tubeera nti no tubeera mu budde bwe bw'ayagala ensonga ebeere ng'ekolebwako si mu biseera ebyaffe naye ebiseera ebibye. Okulindirira si kumala budde. Iri abagga oli awo nno ojja kuwola ojja gaga. Tugenda kugaga. Mukama Katonda wo ayina obudde bwateeseteese ensonga eyo egguke. Mukama yeebazibwe. Abamu tukola bizinesi bwefa leero n'obuuka naye nga n'ekituufu kyandibadde nti nno oddamu nate. Bwebanga tebikoze olwaleero enkya bijja kukola. Sitaani n'emizimu n'emisambwa gimanyi okulindirira. Si bwe kiri bannange ate tegikoowa. Bw'akulinda wano n'obuuka ng'alinda wali. Bw'abuuka wali n'obuuka n'akutega ne wali. Talina kwetawummula. Naye ffe abooluganda twabaki abatalindirira ne tufiirwa ebyandibadde ebintu ebirungi ennyo olw'obutalindirira. Tetulina bugumiikiriza. Tudduka buddusi misinde. Omusumba yagambyeko n'obuuka omusumba wano nga muzibu nnyo leka neeyongereyo. Onootuusawa maama yiwa gy'onoogenda ne batakugambako. Mukama atugamba tubeere abantu abalina obugumiikiriza. Obudde bw'obugumiikiriza si budde nno buvuddeyo ne bugenda oba nti obufiiriddwa. Naye obutali bugumiikiriza butuggyako emikisa gya Katonda. Era abantu bangi mu Bayibuli abaalemererwa okulindirira baafiirwa obulungi bwa Katonda n'emikisa gya Katonda. Tobeera omu abagenda okufiirwa ebirungi bya Mukama olw'obutalindirira oyagala kagwirawo. Mukama atugamba tugumiikirize. Kituufu sala eruddewo okuddibwamu. Kituufu tulaba kyamagero kyo. Kituufu ne bwe wasooka bakuyiseeko weewaawo bagende naye obudde bwo bunaba butuuse ojja kusoma emirundi nga 7 ate obayise naawe. Mukama atuyambe abooluganda. N'osanga abasumba nga kiki tuliko kanisa jjule mangu tukoze tutya tubawe ssente tubagule era kanisa gijjeyo. Mukama atugamba mu GFM Church tugumiikirize tujja kukula. Tujja kuba kanisa y'obuvunaanyizibwa. Si kyambagirawo nti leero n'enkya. Tugende mpalampala tujja kutuuka. Mukama yeebazibwe. Tubulidde enjiri kati mu mwaka 15 tubulira enjiri mu mwaka abantu nga 5 bawulira enjiri. Abalokose n'ababeera nga 200 oba 150 tebalabika nako. Naye kamba buli abooluganda ffe tugende mu maaso kye tukola ekituufu ekyo. Mukama ajja kifukirira ekkanisa ejja kukula. Obulamu bwaffe emirimu gy'okola beera mugumiikiriza.
wao bosi omukambwe ennyo, wao tunabafuna nnyo bagwe iyo oli mupangisa weewaawo, naye obudde bujja kutuuka mu butuufu bwabwo obeere nannyini kyo nga gwe akifuga. Tuli mu biro eby'embaga Bayibuli zeyogerako mu kitabo ky'Okubala essula ya 23. Katwe tuli kaakano tulindira embaga ey'Omwoyo Omutukuvu we yayiikira oba ennaku eza Pentekooti. Ziba nnaku 50 okuva ku nnaku ze tuyiseemu ez'okuva. Era nga kirabika nti ennaku eza 50 zandifukawo nnaku z'omwezi nga Meeyi 24 oba nnaku z'omwezi 6 gwa Sivaani 1576. Kakati Bayibuli etugamba bweti nti abayigiriza balinde ennaku 50 okutuuka Omwoyo Omutukuvu luyakka wansi. Ebikola by'Abatume essula esooka 4 n'onyirwekutaano. Balinde ennaku 50 ne balindirira paka Omwoyo Omutukuvu lwe yajja. Era Omwoyo Omutukuvu yatuuka olwo ekkanisa ya Kristo Yesu lwe yazaalibwa. Mukama yaffe obazibwe. Naye waaliwo okulindirira. Era abayigiriza bali nga babuuza, ye Yesu Kristo alifuka ddi kabaka? Nga baagala kagwirawo. Naye Yesu n'abagamba, mulindeko budde bukyali. Gwe nange tukyalina paka olwaleero Yesu akomawo ddi? Era bamu bagamba, ebyo tebiriimu nsa, mubive nako mukole ebirala. Yesu agenda kukomawo. Wadde ng'alinga ng'aludde, anoonya abatana kulokoka balokoke olwo nalyoka akomewo. Sinakindi bwe mmanga bwe tuliba tufuna nga tabakomawo tulifiira mu Kristo Yesu, si walala wonna. Naye obugumiikiriza nsonga nkulu nnyo, mbala nkulu nnyo eri omulokole yenna yakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we. Bikula Bayibuli y'Oluganda mu kitabo kya Isaaya essula 40 ennyiriri 3:31 bwe tugenda okusoma olwaleero. Isaaya essula 30 ennyiriri 30 ngambye essula 40 musonyiweko ennyiriri 3:31 lugamba bwe luti mu Bayibuli gye nina olwaleero. 3 lugamba nti abavubuka nabo balizikira balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala. Jjukira nti nno abavubuka baba b'amaanyi, n'abalenzi baba ki? B'amaanyi. Bayibuli egambe balikoowa. Lwaki bakoowa? Bakooye okulindirira. Naye Bayibuli egamba bweti 3:1 naye abo abakola ki? Abalindirira Mukama balikola ki? Baliddamu obujja amaanyi gaabwe. Balikola ki? Balitumbiira n'ebiwawaatiro nga ki? Ng'empungu. Balidduka embiro ne batakoowa. Balitambula ne batazirika. Empungu bimu ku binyonyi birina amaanyi ennyo, bibuuka paka waggulu mu biro eyo ne bitakoowa. Yesu lwaki Mukama akigezesa wano ng'ekinyonyi ng'ekyo ekitakoowa? Bayibuli egambe nti ababaagala Mukama tebalizikira. Bulindirira Mukama toggwamu maanyi, topondooka, tetubivaako, tulemerako paka nga ansa zizze. Bwewanga oyina essala zobadde ng'osaba nga tezinaba kuddibwamu, kino si kiraza kubivaako. Tulemereko. Tokoowa kulindirira Mukama. Kubanga Katonda wo w'amaanyi era wa kitiibwa, era ye nga batugambye nti abalindirira Mukama baliba b'amaanyi, tebajja kuvaamu bwe batyo, nibajja kunywerera ddala mu Kristo Yesu, balaba amaanyi ga Katonda. Oluganda tobivaamu, biruddewo weewaawo, naye tobivaamu, Mukama ali naawe. Yakobo 5 njala kugatamu verse zonna mulundi gumu.
Yakobo 5 tugende maaso genda mu Yakobo essula ey'okutaano olunyolo olw'omusanvu n'olw'omunaana. Yakobo awandiika n'agamba bw'ati: kale abooluganda mukole eki? Mugumiikirizenga okutuusa ddi okujja kwa Mukama waffe. Laba, omulimi alindirira ebibala eby'ensi eby'omuwendo omungi, abigumiikiriza okutuusa enkuba eya ddumbi n'ettoogo. Era nammwe mugumiikirizenga, munywezenga emitima gyammwe, kubanga okujja kwa Mukama waffe kuli ludda wa? Kuli kumpi. Kati mu Yakobo omusajja agambye nti mulabe ng'omulimi. Teriyo omulimi bannange ne wabeera nga mukkiriza ng'ayogera mu nnimi n'asimba ebijanjalo olunaku olwaleero n'abikungula enkya. Mulimi oyo gyali bannange? Olwakemba ke twayimbanga mu primary, oli yasiga ebijanjalo by'olwaleero n'abikoola enkya n'abifukirira olwanaku olwaddako n'abiwa biki ebigimusa oluddako n'abikungula. Kisoboka? Tekiriiyo. Teri asiga bijanjalo olwaleero n'abikungula enkya. Oba omukyala nafuna olubuto olwaleero enkya omwana n'amuzaala. Kisoboka bannange? Mumbulire bannange. Tekisoboka. Kati Yakobo atugerezza ku mulimi bw'abeera n'agumiikiriza n'akoola n'aggyamu omuddo n'atekamu ebigimusa n'afukira n'atekamu amazzi neyeebugana n'akola ki? Naye luba luli awo kasooli gwe yasiga oba n'ebijanjaalo ne biroka. Oli mu buweereza ki obw'oluganda? Buganya okukula? Oli mukebezi? Nywerera awo oba oli mukebezi. Obuweereza bw'abakebezi bujja kukula. Oli mu bayimbi? Weemulugunya yene kwaya yabaaki? Biki? Va mu olwo oluyookaano. Gwe siga. Mukama ajja tuyamba tukungule. Oli musumba nga Godson ne musumba Yosefu? Tugumiikirize. Oli mu Dinkoni? Tugumiikirize. Oli mukyala mufumbo? Ye kana akasajja, ye kaliba katya, ye musajja mugumiikirize. Ajja kuddamu ensa. Oba mukyala, nuga mukyala wange yoba yabaaki talinga abakyala balala. Ekituufu era ye wanjawulo. Mugumiikirize omukyala wo. Owe wange mugumiikiriza. Nalongo Mukama yeebazibwe. Salongo tawulidde nekiri weewaawo. Omukyala we wange mugumiikiriza. Oluusi obeera n'ogamba ewe kozi naye muntu nga nze kale weewaawo. N'ogumiikiriza. Mukama yeebazibwe. Tukuze abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Tubabeera bangu oluusi. Tubawa obudde. Nga Mukama bw'atuwa obudde naye atugumiikiriza. Mukama bannange atugumiikiriza mu bingi nnyo. Singa twali kugumiikiriza twali twafa dda. Si bwe kiri bannange? Naye Mukama akola atya? Atugumiikiriza n'atuwa akabanga n'atuwa obudde. Mu zino ennyiriri zonna ze tusomye olwaleero tulaba nti nno obugumiikiriza nsonga nkulu nnyo, era tetutwala nti yakumala budde eri awo bwetyo, naye mu yo tulaba amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu agatuwa obugumiikiriza. Bw'atalina bugumiikiriza, koola Katonda wo akuwe Omwoyo Mutukuvu akuyambe okubeera omugumiikiriza. Abamu ku ffe tuyomba buyombi. Ne bakwatako ebigambo ne bifukumuka nga masasi okuva mu kamwako. Ne babuuza ono yalokoka? Yalokoka naye bw'atyo ye embeera ze zeezo. Bibala ki byovaamu ebyo? Mukama bannange atuyambe. Wabeerewo enjawulo nga balaba ono omusajja ono mawa yalokoka era ye wanjawulo.
Nebaleko gamba bamama wayalokoka nange nalokoka batya enjolo yino kubanga weeri bulungi nnyo mu bugumiikiriza bwaffe. Amukuffe tukolera mu mbeera nga nzibu nnyo emirimu gy'okolera eyo naye tubeere bagumiikiriza. Mukama ajja tuwa obuwanguzi. Ennyingo nnya zinyala okujjayo olunaku olwaleero mu budde bwesigazza mu nsonga eno ey'ogumiikiriza. Ekisooka, Mukama atulabula obutabeera bagumiikiriza. Mukama atulabula obutabeera bagumiikiriza kubanga atena bugumiikiriza agwa mu nsobi nnyingi era n'abeera nga talina kyafunamu mu bulamu bwe obubulokozi. Mu Bayibuli tulaba omusajja ono Esawu yafiira obusika bwe mu Lubereberye 25 kubanga yalemererwa okugumiikiriza ng'ayagala kuliira waawo ennyini enjala emuli bubi nnyo. Manye bangi ku ffe enjala bwebanga ekuluma oyala kuliira waawo wennyini. Bameka abaliba oyala kagwira waawo kyappa teziyidde oba teziyidde kale kantandikiraawo zirinde bannange zijje. Bw'ozirya bw'oti eŋŋano eyo ejja kukola buyo oluganda. Mukama bannange atuyambe. Esawu yafiirwa obusika bwe kubanga tali mugumiikiriza. Kabaka Sawulo yafiirwa obwakabaka obulamba obungi bwe butyo kuba kyalina bugumiikiriza. Can you imagine n'ofiirwa obwakabaka obulamba kuba tulina bugumiikiriza? Mukama atukoola abooluganda tubeere abakazi n'abasajja abalina obugumiikiriza. Mukama kyava atulabula. Ensi ya Isirayiri yonna eggwanga ng'eggwanga ey'Abayudaaya baatandika okusinza akate ke baali bakoze. Mujjukira bulungi mu Bayibuli kitabo ky'Okuva. Baasinza akate kano kubanga ka goodi kubanga nga tebayinza kulinda Musa agenze waggulu ku lusozi okulindira Katonda we. Ensi yonna n'egwa mu ntaba kubanga tebaayina bugumiikiriza. Oluganda, Mukama naawe akulabula olwaleero. Oyina embale egumiikiriza oba toyina? Mukama atukoola era atulabula nti senga tofuna mbale eyo ojja gwa mu bizibu bingi kubanga toli mugumiikiriza. Obugumiikiriza kamu kabonero akalaga nti walokoka. Era obugumiikiriza kabonero akamu akalaga nti olina ekibala eky'obugumiikiriza mu ggwe. Omanyi nga n'ab'ensi eno waliwo batuuka nga nakyayagala n'abeera mugumiikiriza. Kiringa abaana abasajja abakwana mu mabaala oba mu ofiisi. Mwana muwala amulabye anyirira bulungi mulokole agamba nalokoka nsumi biki. N'amugumiikiriza n'alinda luba olwo wansi ku ttaka. Ate bw'amalayo ng'atambula ako nakamala n'alinda omulala. Bannange si bwe kiri. Mukama atuyambe. Bw'oba Mukama nga mugumiikiriza ku ggwe nawe obeera mugumiikiriza eri abalala. Ky'okola ensigo gy'osiga gy'ojja okukungula. Teriiyo asiga kasooli oba empindi n'akungula ebitaffeeri. Gyali abooluganda? Kyosiga kyokola ki? Ky'okungula. Mukama atulabula. Ennyingo ey'okubiri, okulindirira Mukama kuvaamu ebintu bingi eby'omugasira obulamu bwaffe. Era Mukama atugamba nti bw'obeera ng'olina ekibala kino eky'obugumiikiriza, enzigi z'okuganja zijja gy'oli. Kubanga agumiikiriza afuna empeera ye ey'obugumiikiriza. Obugumiikiriza kuvaamu okunyweza okukkiriza kwaffe. Era muko tufuna obusobozi okukola Mukama by'ayagala. Teriyo omusajja n'omu Bayibuli eyakolera Mukama by'ayagala
oba yafuna omukisa oba yafuna okuganja nga teyali mugumiikiriza. Naye bonna baali bakazi basajja abagumiikiriza. Era mu ekyo tulaba nti nno essaala ezasabibwanga ebbanga eggwanvu zaddibwangamu. Era n'ebyamagero ebyalinga bisuubirwa byabeerangawo. Era abaagumiikirizanga bavunukanga n'okugezesebwa kwabwe. Abamu ku ffe ogesebwa kweyitamu olwanaku olwaleero kwetaaga kintu kimu kyokka, kubeera mugumiikiriza, ojja kuwangula. Mweyo embeera mugezesebwa okwo ojja kubeera muwanguzi. Mukama atugamba bwe tugumiikiriza Katonda abeera wamu naffe. Ennyingo eyokusatu ey'olwaleero tulaba abasajja n'abakazi abaagumiikiriza era ne bafunamu ebirungi mu bugumiikiriza bwabwe. Omu ku bo ye musajja Ibulayimu. Mu ssuula ya 21 ekitabo ky'olubereberye, Ibulayimu yalindirira okufuna omwana emyaka 25 nga mugumba. Era ekiseera ekyo yalina emyaka 75. Kitegeeza yazaala omwana we asooka Isaaka nga n'emyaka 10 beddu. N'alyoka azaala omwana. Kati goboddeeyo nafumbira luli, kati myaka 2 giyiseewo, ye ndifa mugumba. Kakkano w'Oluganda teri kipya kyonna tulaga olwaleero. Ibulayimu myaka 25 ng'alindirira, naye ekyo kyavaamu n'afuna Isaaka omwava abaana ba Isirayiri. Bwe tulindirira tufuna ebirungi ate ebisukka ne bwe twandiba tusuubira. Mukama ffe yeebazibwe. Omusajja Yozefu mu Bayibuli yatundibwa mu busibe, naye yalinda emyaka 13 okufuuka gavana oba okufuuka omukulembeze mu nsi ya Misiri. 13. Ibulayimu 25, ono 13. Tulina omusajja Samwiri. Maama we Hana yali mugumba. Bayibuli tetugamba omukazi oyo bbanga kiri yamala mu bugumba bwe, ate nga namujja we ng'amukokola, ng'amukyomera anti kalabe kaako kalya bulizi mmere nakayita mu buyisi mazzi. Bajja si watu bobogera, bakazi bajja bugutu bwe gwali. Naye omukyalo ono Hana yagumiikiriza Katonda, era ogenda okukakana ng'afunye naye nabbi Samwiri gwe tumanyi olwaleero. Kabaka Dawudi okufuuka kabaka yassibwako amafuta weewaawo, naye amala emyaka 15 nga alindiridde okutuuka ku Namulondo ya Isirayiri. 15. Oluganda wakalindirira bbanga ki? Wangi 15. Musaye n'ayimirira. Mu bugumiikiriza mwe tulaba amaanyi ga Katonda. Mu bugumiikiriza mwe tulaba ekisa kya Katonda. Mu bugumiikiriza mwe tulaba okuganya kwa Katonda eri obulamu bwaffe. Era omusajja Ibulayimu okukkiriza kwe kwavaamu ebirungi, n'abeera omusajja yamanyibwa mu Bayibuli paka olunaku olwaleero. Kankubuuza Oluganda, gwe bali kujjukirako ki mu nsonga ez'obwa Katonda? Twali musajja mukkiriza, mukazi mukkiriza, obeeranga mu bwangu lwakwayo, njala kagwirawo, akataliiwo sekalinda. Abooluganda, Mukama atukowoola tubeera abakazi n'abasajja abagumiikiriza. N'ennyingo esembayo okwesiga ebiro bya Mukama. Mukama takolera mu budde bwaffe. Akulanye mu kimugambe, takolera mu budde bwo, akolera mu bubwe yekka. Mukama tumwesige mu biro ebya Mukama Katonda waffe. Nzijukira nagambanga Mukama, njala myaka 25 mbeere nga nina omukyala.
nja kuba maze university era nga yesala gyesaba mukama nze ndi mwegayirizi kati byange byanguyeko mangu ddala. Olwo omukyala yafunikako emyaka 25 so teyalabika ate nga nali muvubuka mulungi nga njokya tubeera mu kkanisa ne tugoba emizimu ne mukoola Katonda ate nga n'ensawo nayo yali nnungi n'ensawo teyalabika naye neebaza Katonda nti teyalabika biseera ebyo naye ate gwe yampa nange neebaza Katonda. Mu bugumiikiriza ofuna ekirungi, agumiikiriza alya kinene ate alya kisava. Mukama yeebazibwe. Akola ki? Alya kinene ate kiki? Kisava. Bwe tugumiikiriza Katonda tufuna ebirungi eri obulamu bwaffe ebituyamba ate ne biyamba n'abalala. Mukama yeebazibwe. Munzikirize dakika ziweddeyo tutenyeka video kano katono nnyo bwe tumanyi Luzungu nyamba kulinaanya ajja kutemeratemeramu nayagadde mutukalabe nti no obugumiikiriza buyina amaanyi. Media mukatuwa akantu ako dakika katono nnyo tumalirize service eno. Genda maaso amaaso ku lutimbe. The house behind me took 20 years to earn. The Ferrari next to me too. More volume. Nobody saw the 4 a.m. mornings. Nobody saw the deals that fell apart. Nobody saw the years nobody believed in me. They only see the result. My father told me good things take time, not months, years. The man who wants it fast ends up with nothing. The man who is willing to wait ends up with everything. Be patient, be consistent, be silent. The result will speak for itself. Comment patience if you're still in the building phase. Save this for the days it feels like nothing is. Do you know why before Jesus truly began saving the world, he first spent nearly 30 years as an ordinary worker? When many people think of Jesus, they picture him preaching, healing the sick, casting out demons, and performing miracles, as if the moment he appeared, he should have immediately stood at the center of the crowd, clothed in authority and glory. But what is truly surprising is this: the Lord who later calmed the storm, raised the dead, and drew countless people to follow him, did not rush to take a high place before stepping publicly into his mission. Nor did he hurry to prove himself to the world. Instead, he first lived in the most ordinary, exhausting, and easily overlooked identity. The Bible says he was a carpenter, but that actually carries the sense of a true craftsman who built with his hands and labored with physical strength. He touched rough wood, carried heavy materials, and held hard, cold tools. He knew what it meant for his palms to be worn raw, what it meant for sweat to soak through his clothes, and how exhausting it is for a person to repeat the same labor day after day for the sake of life and responsibility. So the compassion he later spoke was not truth preached from a high place, but understanding that came only after he had personally stepped into the most real weight of human life. What is even more powerful is this: the Son of God clearly had the power to reveal himself much earlier, yet he did not compete for time, did not fight for position, and did not rush into the center of everyone's attention. He willingly remained hidden, willingly waited, obeyed in silence, and prepared an ordinary life until God's appointed time truly arrived. Only then did he step forward and begin the mission that would change the destiny of humanity. And that is exactly the part so many people have never truly understood. God's preparation is often not about pushing someone forward to shine first, but about placing that person into a long season of quietness and endurance. Because a person who has not yet learned to submit to timing often cannot carry a true calling. So if you are also walking through a silent season right now, if your effort has not immediately been seen, if your perseverance has not yet produced results, and you have even begun to wonder whether you have been forgotten, you need to remember this. Maybe you have not been forgotten at all. Maybe you are being prepared.
If you believe God's timing is never wrong, write Amen in the comments and share this video as well so that more people who are enduring, waiting, and quietly holding on will know that the ordinary season you are living through right now may be the... He walked into the office that morning like every other day, unaware that his life was about to change. "Can you come to my office?" his boss said. The tone felt different, heavy. He followed quietly. Inside, a white man from accounting stood there, arms crossed, avoiding eye contact. His boss closed the door. "We have a serious issue," he said. "There's money missing." The words hit hard. "And your name came up." Silence. He frowned. "What do you mean, my name?" The accuser spoke. "You were the last one with access." "That's not true," he replied, his voice steady but tense. His boss sighed. "We've reviewed everything." Then came the words that broke everything. "You're being let go." Just like that. No proof. No second chance. He stood there, heart pounding, anger rising inside him. He could fight. He could argue. He could expose everything. But instead, he stayed quiet. Not because he was weak, but because he chose something else. Trust. That night, he sat alone in his room and whispered, "God, you see the truth. I don't understand this, but I trust you." Days passed. No job. No income. Friends told him to take action, to fight back, to clear your name. But he didn't. He waited and trusted. Weeks later, something unexpected happened. An internal audit. The truth began to surface. Transactions were traced. Logs were reviewed. Then it was clear. The white man who accused him was the one responsible. Everything flipped. The company called him back. His boss's voice was different now. "We made a mistake. A big one." They offered him his job back. And more. A promotion. Higher salary. Respect. He paused. Then said something no one expected. "I forgive you." But he didn't go back. Because something had already changed. During those weeks, someone had noticed him. His character. His silence. His strength. A bigger company reached out. Better position. Better pay. Better future. He thought he lost everything. But God was just moving him. Later he sat quietly and whispered, "God, you saw what I couldn't." If you are going through something unfair right now, this is for you. Just because it looks like you lost doesn't mean God is finished. Sometimes he allows what you don't understand to lead you to something greater. When you... Let us stand on our feet together. Everybody stand. Maybe you are here and you've gone through that. Be patient. God is coming your way and is faithful. Lift up your hands, Ebenezer, and cry out to God in prayer for yourself about this issue of patience and discipline. Lift up your voice right now. Could be whatever issue, school, work, business, career, marriage, family, whatever it might be. Ask God to help you to be an overcomer and enjoy the fruits of patience, fruits of long-suffering, perseverance. Father, in the name of Jesus, I pray for your servants, Lord Jesus. As you told me about this matter and this word of us to walk patiently, Lord Jesus, help us. We have faltered, have mercy over us. Lord, we ask you that God, by your divine power, you enable each one of us to be patient, to be persevering, not to give up, not to surrender, not to walk out of frustration. Just like the videos of just seen the clips, or even the Bible I've just read about Abraham, about Joseph, about David, and many others, Lord. Help us, Lord Jesus. Mukama tuyambe. Tuyambe Yesu ntino tubeere abantu abawuliriza era abakkiriza era abalindirira Mukama. Tuyambe Mukama tuleke okukivaamu okukita ne Mukama tuyambe tunyweze obugumiikiriza. Gwe Katonda omulungi yayamba Dawudi ne Musa
wamu n'abangi abala Mukama abaakulindirira ne bali n'obaviirayo. Mukama tuyambe, Mukama tunyweze, Mukama tuyambe abaagala okukita, abaagala okuva mu bulokozi, abaagala embeera ng'ebazitooweredde, Mukama banyweze baleke Mukama okuta. Naye Mukama batunulire ggwe Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Mukama tukwebaza oba nsonga za nsimbi, oba mirimu, oba bufumbo, oba biki byonna Mukama tunyweze Mukama ng'ekkanisa. Tubulidde enjiri Mukama emyaka 45 tetubalaba bantu, naye Mukama tuyambe tugumiikirize. Mukama tukwebaza amaka gaffe, obulamu bwaffe, emirimu gyaffe, abaana baffe Mukama, abazadde baffe, bino Mukama bitukwatako. Mukama tuyambe tube n'embala ez'obugumiikiriza. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Tukule Yesu mu ngalo tutuuleko. Musumba Mukama akwongere, ayongere okwolesebwa okwenjawulo, kibadde kyamaanyi. Yesu yagamba abaali bamuwuliriza nti abaana bange, abaana be abawulira ekigambo kye ne bakola okwagala kwe. Kati naffe ekinaalaga nti ekigambo ekibuuliddwa kitukoze bulungi kwe kukitambuliramu. Haleluya. Kubanga kyowulidde n'osanyuka n'oyogera nti ekigambo kibadde kyamaanyi naye n'otokitambuliramu obutaliimu. So nga abakebezi batulindirira, nja kusaba abakebezi baffe ba ushers batutuikirire. Tegeera nti akasawo kasabwe kajja oba ogugwa mukisa